Are you fit in any genius? Yeah, man. Yangamulo. Nzijia. I'm coming back. Yangamulo. Ogenda pam, ogenda kwedukanira. Kubuka ya nepankiddeko. Naye kirabika. Bwe waba epanka waba ne mission zaabwe oba bye babala. Okay. Ogenda pam, ogenda kwedukanira. Ogenda kwawuza amatako. Naye sometimes tewali kintu kyosobola kubala nekitatuukirira wali kirema. So mu pulaani y'ebyo byonna n'okumbuukira ajja tuukiriza kyabadde anoonya kubanga omuntu buli bwokola ekintu oba olina kyonoonya oba kyoyagala otuukiriza. Okay. Dogo wonkuba ntekawo emmotoka yange. Wonkuba emmotoka yange ogitwala. Atwale n'ekyo otuddeko. Emmotoka yange ate ngitekako ne miliyoni 10 bwonkuba ogitwala. Atwale n'ekyo otuddeko. Yangamulo bwonkuba ntekawo emmotoka yange ogitwala. Ebyaddala. Nga tuze mu byaki wonkuba otwala emmotoka yange nenkwerako ne miliyoni 10. Naye nga kati oyo omwana yajjawa right egamba nti nze ndi mu mujjongere. Kyogamba yabagambye mu nze ndi mu mujjongere. Totamujjonkera toyina right ye yajja tereza ndongo. Olimba naawe. Yajja tereza ndongo. Bamusindika gyagitereza endongo nga tannaba kuyimba nyimba. Wanje? Basooka endongo bagitereza osooka kwemaayuula nga tannaba kola luyimba. Awo simanyi okutangazeemu nkumbeera nga zino kuba mmwe mu bitusinza. Osooka kutereeza ki? Sisitimu eno giraba. Ebintu by'ensi si byagenda misinde nnyo. Weetaagisa emisinde gikole naye si buli wamu nti gyetaagisa okutambuza ebintu by'okola. So abaana balina ebintu bye batannaba kutegeera oba kumanya nga balina okubiyiga. So n'experience yennyini omuntu obeera mwana muto ngera bwomanyi nti bebi yeetaaga okusangula, yeetaaga okuyigiriza okusenya, yeetaaga okuyigiriza okukola biki. Omwana omuto aba muto yabayi nti kati oyo omwana mukuba engolo, mukuba enwalaloni, oyo omwana mukube ki kati nti mukube luyimba mu studio golaba kiki ekimujjamu ne bwe namukuba ekikonde bagenda gamba mulookoledde oli erinnya kubanga nze tali ku levo yange, tannakola bintu byenkozesite, talina kintu kyonna kye tannaba yadde okuntuuka mu kwota y'amavako genna akazannya esite. Kati ng'oŋŋamba neesike n'omwana omuto bwentyo muto mulengerera nengera ebigambo bye, obudde bunaatuuka obutuufu nja mu disciplininga kubanga nze tosobola kunzolera n'ogenda bwotyo, ekyo olwo nekimanyiddwa. Yadde tuli mulembe mbuno oba biki naye omuteeka ku list ogenda kunze nkuteeka butesi ku list baba n'otopinga mbali wanted nenkulekaawo. Ate wagikuba eya wanted baba nenkulekaawo kati n'oyo yagenze mu bali wanted. Oyo ali ku bali wanted batoopu era kasita olabanga kasita otubuka ne bagamba nti Yangamulo wuno mu bantu abamu kuboogera ku linnya lyo oba owedde mayuti kubanga kati dogo gwe tuyigiriza buli kimu avaayo atya nanzoleya. So saabitunuulidde nga bikulu nagambye osanga dogo alina byanoonya, alina n'abamutuma naye dogo ye ngenda mutereeza. Lwaki omuyita dogo? Lwaki omuyita dogo? Mu bigambo byagamba lwaki omuyita dogo? Oyagala kuŋŋamba nti Shaba si mwana muto kunze? Nkitegera ng'omwana kuye. No, kunze nkitegeera ne kati nange mbuuliza abantu bala bagamba naye lwaki Shaba ayita Yangamulo dogo? Amanyi gwayogerako? Anti amanyi kye kiyinza okunnyiiza. Ye bw'alowooza nti ekyo kyekyandinyiiza Mulo. Era alaba nga kiki tukyasobola okuŋŋamba ekyakabi ennyo ekijja okunnyiiza kinzigyeyo nzigye ndiyakitinge. Namulabye mbw asaba kafayiti k'ebikonde naye neŋŋamba kati akaana akato gakalemye ogenda okunoonya eri obwana bwekazanya nabwo ebikonde wange gakalemye ogenda okunoonya eri obwana bwekazanya nabwo ebikonde kali mu kubuukira nze masitali, kali mu kubuukira nze jjajja w'esite. Neŋŋamba kano akaana nno kalina ekizibu kati kukubanga loni kalina omuntu yakasindisa ate ng'ali kaali kati naye nange kye nakoze naganya ofokasinga nnyo kwakasindisa ensooka entereezeko ettumba. Otegeera kajjemu amalala eyakasindise ategeere nti yamazaawo oba ategeere nti munnange
eno gyenina okujja abokusindika sirinaayo basindika oba onfuna kubanga kati bw'abanga oyo omwana ye muntu yekka asigadde wasobola okunzoleya kitegeeza gwe nina omaliriza mmalewo ezzoleyo okitegedde bulungi bw'okuba tooki nga bonabona tewali asobola kunzoleya oyo omwana n'avaayo n'anzoleya kitegeeza gwe nina okugolola ettumba mmalewo ezzoleyo weyabayi mulinze namunoonyezaako mu uganda nga taliimu mulo okay mulo kano kali sensitive munko kyatandika ddi generation empya eno okuba ng'esobola okuyisaamu amaaso kyatandika ddi generation empya eno okuba ng'esobola okuyisaamu amaaso nosanga basobola okukolera live ku live for sure kino kyatandika ddi somehow nga bwe nkugambye bano abaana bayinza okuba basindike ku muntu abasindise ayinza okuba nga ye yandinako embiranye yatayagala kuteeka mu lujjudde oba okitegeera naye nze bano abaana sisuubira nti yandifunyera obwekyo naye bw'ogamba mbu kyatandika ddi nange neebuunya kyatandika ddi ku mwana gwe mmanyi omwana ayonka gwe mmanyi nti nno nkyalina okumuweereza bamwambaze pampa bw'atandika okuzoleya kitegeeza omwana oyo aba alina ekimuli emabega ate nga kinene that's why ndi mubikwata ku sipiidi etali yakubuukira nga bw'obadde olowooza dogo mmale mwesangire byange dogo namugambye ogenda kunsanga ebigambo ogenda binneegambye muddaku online ne mukwata obusimu ne mumanyiira abantu gwe ngenda kuwaamu namugambye dogo ogenda kunsanga booti njagala ompeemu namubuuza dogo otalo olwagala ddi ssaawa ki mu budde ki alwagala ssaawa zino oba lwaggulu dogo wonna wanjagalira nzigirawo olwo ni lwaki kubanga dogo bambi njagala ye mumalemu ezzoleyo ye ng'omuntu ye eriri pasono kubanga kati sijja kutunuulira bamusindise kansooke entereeza ono bale bamusindise kale badde mubaweereze omulala naye ono ye kansooke ye ono faafagane naye bw'oba oteebereza bana bamusindise kuba waliwo ekigambibwa nti mubama abamusindise ayinza okuba either palaso oba Chameleone wategeddeko kubama abamusindise ku kyenaategeddeko nawuliddeko ku recording ye ng'alaga nti abasajja bamuli bubi naye saategedde basajja ki naye kwabo b'oyogedde waliwo embeera eyabaddewo wakati wa King Sir ne Palaso nga waliwo okuyombagana n'okulwanagana era ebintu ebyo byavudde omwo oba onfuna fiiti nti nze navaayo ne ŋŋamba ku mbeera egenze mu maaso abooluganda tebagenda kulwanagana nga nange ndaba ng'olaba ne ŋŋamba bakyali bemmanyi nti nno baaluganda bakyali betuwangadde nabo ffenna babeera batya mu gasaawa zino mbukati omu yakavaayo natugamba ffe tuli bita bwe tukonagana tebyatika era mujja empola kati bwe tulengera ebitanga byekonye ne bibanga ebyatika loni totaasa so wavaayo ng'ataasa nenzija ne mbagamba bannaye buli omwana onye munne Palaso noonyasa mumale ensonga zino muzijjeewo awo abalenzi lwaki oyagala kuŋŋamba mbu otalo lwasigalawo nga bwe nakyogera ekigambo loni bwe nawa amagezi gange baagakozesa lwaki nti baŋŋamba Palaso lyakukutadde nga noonyasa era ennaku zino bali bati ontegedde bulungi kakati kitegeeza nti kyenakola kyakola kyagattako naye bo baddira ate nze olwokuba mbu nno nyimiriddeawo nenkola that statement mbu ne bakwata obuse ne babuteeka mu kaddogo kajje kanvume olwokuba bakimanyi bulungi nti tebalina kyakunkola oba nfunye fiitironi era ne bagamba tunoonyeyo akayayayawo ketusindikira Mulombo ke kaba kamuvuma you understand just bagezaako kuprovokinga nakulaba kuyanga Mulombo mangwaya naye era tosobola munoonya notamufuna oba onfuna nti bwe nze ngezezaako basiigira oliyanga Mulombo mulungi naye bwe bananoonya ono omulala naye nga mubawa kubanga omuntu kyonoonya mu nsi kyofuna oba onfuna ng'olujegere luwanvu onaalumalawo kuba bw'oŋŋamba nti Palaso yamusindise n'abalala kitegeeza bangi kati okuba bangi batya what do you mean
Scorpion Shaba wuyo Palaso ya musindise Palaso alinayo muganda we Chameleone olujegero olaba luwanvu muno namalako ne bano kakati wuliriza tumenyera omukomu bana abaana abali mu kusubiya abaami abo nga boogedde bana abaana bonna ffe tubakuziza nti omuntu osobola okukulireeteramu kamiiri osobola omuggalamu bano baddogo babirabira ku nze oba onfuna fiiti Palaso agenza okujja wano mu Uganda n'otandika ozannya ebintu bye n'okwefuula ngu afuuka omuyaaye n'okunoonya buddoogo bwayivani n'okukola byonna byabadde azannya nga mulaba bwe nti ng'era ndi top mafia oba onfuna fiiti abirabira ku ggwe kitegeeza tewaliiwo kintu kyenkubagana oba mboozi yonna gyenkubagana okuva mu bintu ebyo okuggyako okubeera owalaali gendi nganza neŋŋamba wabona omwana yambukidde tagenda kundeetera ku respectinga bakulu be kanoonyono omwana pasono era kyekyo nasobodde okukola sigenda kuddamu kufokasinga kwaniya musindise ngenda kwesootinga n'omuto yajja kudduka jaddusa agenda anonya omuto ye Scorpion Shaba okay bw'ogenda osooka gwe ngenda okwesootinga naye ali ku wanted agenda anoonye yamusindisa mugambe wansuuza gaadi lwaki wansindike wantu gy'omanyi nti oyo omuyaya ali waati kubanga ono omwana alabika yetamutegeera bulungi ate bali abamusindika bo bamanyi so ebintu ebyo byetaaga okwetegereza loni kubanga kibwa omuwa n'erinnya lyo lino okuliwa respect Shaba ngenda mugamba ayongere otunuulira byenkola ayongere okukoppa siina ttabu ku bantu bonna bakoppa byenkola sirina gwenkoppa balabira ku nze ne bakoppa okitegedde bulungi sirina gyendoopa bensamba mu be bandoopa oba onfuna fiiti sirina gwentya atantya gwentya okitegedde akaliro bayina naye ate tekookya kati ngero nyumize zemboziro nze mwana sirina budde bwako badoogo nno bayidawe just bagezaako boku nefikisingamu bwe yabeerako n'omusirikale era olina omwegendereza yeye yaliko omusirikale ng'akyali muto bwe yagendako ne mu magye ng'akyali muto nga mukulumu bwe yagendako ne mu magye n'avaayo omwana yakatandika okwambala pampa togezanga n'omunyumya amaaso gange eroni mwina n'ebintu byemwogera ne sitobitegeera bulungi bananise nobatalako ebiboozibozi kakangakanga mwongere okwongera ani yamuba nsindikidde nga nebanawulire benyini mbeera liikiriddemu engeri gye munoonyamu ku mboozi z'oyo omwana kubanga nze sisuubira mwana oyo kumuwa budde sisuubira nze omwana gwe manyi nti yeetaaga nakuba ngolo omwana yeetaaga okuba engolo kati nze bandabe nga ndi mukola bwe nti nkuba Scorpion Shaba nkuba akaana akata akayaba akakajja nga bandaba ndi mukka kuba layiti poliisi nemala efuneeyo vidiyo yangamulo bannange baba bafunye kyagala olaba bakwata yangamula addye wa boda tayimbanga nako nebamukuba mu mawulire kati ne bamala balaba nze nga ndi mukuba omuyimbi yenna layiti bwenti naye nkulayiriraga Katonda mu ggulu poliisi tolaba nti muze mweyingiza mbintu bwe muneeyingiza mbintu byange ne Scorpion Shaba ngenda mmanya mwekubiira era muzannye ebintu ebitategeerekeka babaleke byebyo bino babitulekere kubanga oli we yadda mmanyira tiyagoberedde mateeka ga ggwanga tiyagoberedde kintu kyonna yammanyidde pasono so bibatuleke bibeere pasono egaalo gagimenyaamenya ngenda kabamenyeramenyera obugumba ako kadoogo ngenda kamenyaamenya obugulu kalekerawo okumanyira abantu ate ennaku zino kalina akavimbo kangi kefuula mbu nno wano wali kati kambijjewo ngenda bijjawo loni dogo yabuukidde lasiti namba wali obuukiddeko n'omazaawo nga tonatuuka gy'olaga kati dogo yamazizaawo nga tonatuuka gy'alaga epeesa yanyiza effu yamazizaawo nga tonatuuka na gy'agenda